Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange si Buganda kuno okwekwaffe ekabanda musoke owennabalanga obukoba kyaggwe nze nkubuzaako nateera olunaku olwaleero munnange olunaku olwaleero nkuleetedde amannya agasibuka oba amannya agatuumwa abaanattu ab'omutima kakati nno nsoose n'amannya agasibuka Ebbaale amannya g'abaana ab'obulenzi mu kika ky'ab'omutima agasibuka Ebbaale tulinamu Seremba, Mayiga, Namugera, Baale, Kirangwa, Mutambuze, Mayanja, Bwanika. So nga ate abaana ab'obuwala mu kika eky'omutima amannya agasibuka Ebbaale tulinamu Nandago, Nassaka, Nakuya, Namuyanja ne Namata. Ago nno ge mannya ag'abaana abatuumwa mu kika ky'ab'omutima abasibuka Ebbaale. So nga ate amannya ag'Alugaaju e Bulonge ag'Alugaaju e Bulonge tulinamu mu baana ab'obulenzi tulinamu Mujuzi nno ogw'omugga tulinamu Damulira tulinamu Sekwe Lugaaju Najjibwa Lugemwa Kabaale Lwamiti Mutawonga. So nga ate abaana ab'obuwala tulinamu Namujuzi ne Najjibwa. Amannya amalala agasibuka ewa Luswata e Kafuluma mu kika ky'ab'omutima nga bano basibuka mu Luswata e Kafuluma mu baana ab'obulenzi tulinamu Luswata Lwamunda Majwala Kafuluma. Ago ge mannya agasibuka ewa Luswata e Kafuluma. So nga ate amannya agasibuka ewa Lukaaga e Butale oba Lukaaga e Butale tulinamu mu baana ab'obulenzi tulinamu Lusiba olwo nno Lusozi e Buweekula tulinamu Lutuula Waliggo. So nga ate abaana ab'obuwala tulinamu Nalusiba ne Nabasajji. Ago ge mannya agatuumibwa mu kika eky'omutima abange. Kanve wano nzike ennabalanga obukoba kyaggwe tuddiŋŋana ate ku mulundi ogunaddako nga nkuwa ate ebikwata ku kika ekirala. Ayi Katonda kuuma Namulo.